By the way, minister ayinza n'okuba mu nsonga ye Sheebah wakabi nnyo nnyo gw'abadde alina okulifaalingirako, which is good. Kuba nange nyambala bubi naye tasobola kunnumba kuba sambala nange bulungi, which is good. Era omwana bw'otamuyigiriza mpisa era ajja kutunuulira ennyambala ya Sheebah agitwale ng'ennyambala. By the way, kisooka wako omwana okuyiga asooka daddy, ekiddako mami, ekiddako how are you. Ffe tubibayigiriza ewaka. Era bwe tutabiyigiriza waka omwana tutwala dormant. Tutereze baana baffe, tetutereza nnyambala. Nze muwala wange wa P7 kyogamba Sheebah amuyita atya, amumanyi sita wakabi naye tasobola kutwala nga Sheebah bw'ayambala ate amulaba buli lunaku. Natendeka omwana wange whereby talaba nnyambala, alaba muyimbi byayimba ebintu kati essaawa eno byalinye ze ensonga ze tuliko ng'onyumya ku nsonga nga ne fiizi wa buseere. Minisita yaliko ku mukolo gwange akubaye minisita aba yaliko ku mukolo gwange aw'ensonga nga y'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Minisita abantu boyogerako mu ggwanga, we speak to the youths them ne tubawa na advice. Abantu bakozesa ati bwongo. Minisita alina okutuulamu ne Sheebah, minisita alina okutambulamu ne Sheebah. Kati no Sheebah nogwe gwagambako alina ne kampuni ya pads eyo ennyambala mugive nako emitima newe munategeera emitima gy'abantu ogifa eyo n'ennyambala. Era wamma abazadde muwerere baana kuba emitima mirala. Teri mwana akeera ku makya n'ayambala ku myaka 12 n'ayambala nga Winnie Nwagi oba Sheebah, era batuusiza emyaka gya Winnie Nwagi oba egya Sheebah. Muleme kubuzaabuza bantu. Minisita wa bulanchi nze wakyamu wamma wano wakyamu nnyo nnyo nnyo. Stop over mbi. Omuchere n'ennyama mutyere, enkoko n'ennyama nkoko, enkoko ne Rolex. Otageragera n'ebintu bizira maku ku kintu ekinene ekiyimirizaawo eggwanga lyonna. Toka wacha wewe. The Rolex Festival returns on Sunday, the 21st of August at Lugogo Cricket Oval. Don't miss different types of Rolex combos, great performances, and so many activities. Entrance is 10K ordinary, 30K VIP. Gets open at 9 a.m. to 8 p.m. Sponsored by Expo Uganda, Coca-Cola, KCCA, Ministry of Tourism, and the Rolex Culinary Institute, and organized by Rolex Initiative. Amanya gange bampita Kabako majega kutaka infantry takataka. Another problem nanyini tabo alindiridde ennaku z'omwezi nga 2 jogizi ogw'omunana n'ennaku z'omwezi 2 mulumu emitiana. Yep. Owai twabadde tuli awo wakolako lumu statement n'ogamba nti akwata ku Sheebah ogenda faafagana naye. Sifaafagana naye mubulirawo ekituufu ne mubugamba nti naawe bw'olaba nkuwalampye ng'omanya ensonga yonna fumu. Kyentegeeza, let's give respect to everyone. Sara yavuddeyo n'agamba nti Sheebah y'omu ku bayimbi abakyasinze okwambala obubi. Ensonga ngiwuliddeko ku makya. By the way, minister ayinza n'okuba mu nsonga ye Sheebah wakabi nnyo nnyo gw'abadde alina okulifaalingirako, which is good. Kuba nange nyambala bubi naye tasobola kunnumba kuba sambala nange bulungi, which is good. Naye kanzireyo ku nsonga y'okwambala obubi. Minister mpuliddemu ng'agamba mbu abaana b'amasomero bayina okuba nga babayitira abayimbi. Minisita, tutereze abaana baffe nga tetunnabatwala ku ssomero, tuyigirize abaana baffe empisa. Kuba omwana nga tonnamuyigiriza kufukamira waka ku ssomero tasobola kufukamira. Omwana nga tonnamuyigiriza eradde ku ssomero tasobola kubuuza good morning. Good morning esooka waka. By the way, kisooka waka omwana okuyiga asooka daddy, ekiddako mami, ekiddako how are you. Ffe tubibayigiriza ewaka. Era bwe tutabiyigiriza waka omwana tutwala dormant. Tutereze baana baffe, tetutereza nnyambala, tetutereza kintu kyonna. Abaana bano betuweereza ku masomero ekimanya ekibaweerezaayo programs nnyingi, nayo programu mweri bagiyita MDD. Mweri mumanyi n'okulwana, nange nnwana. Omwana abaamu akasekaseka, si science buli kaseera mupakira, si history buli kaseera mubeeramu. Era kyovola bateekawo break time, bateekawo lunch time, ne bagamba kati essaawa eno badde waka bawummulemu. Omanyi lwaki bawummula? Balina bye bataalabye. Ate bakomawo eno ewaffe waka nga ffe abazadde tetubatwala na mu bivvulu, babifunira ku ssomero kuba eyo programu ebaawo. Bamanyi n'otugamba tugenda kulaba Kabako okuyingira mama taata weereza, naye tebabituwandiikirako abazadde kuki ku forms tubisasulira mu fees. Omwana aba ali awo ku promo party nga another problem atuuse. Omwana aba ali awo nga Sheebah atuuse. Omwana aba ali awo nga Winnie Nwagi atuuse. Omwana aba ali awo nga Kapakaate atuuse. Kate tebanyambala. Omwana aba yagala just happiness ebaawo ya lunaku lumu. Enkeera ne bababuulira emigo gye babaako. Abaana tebatubuulira ng'abazadde. Katono nnyo empisa n'okukunamira abaana mu ssomero bikwata byanjawulo nnyo.
byanjawulo naye byonna byonna ekibikulembeza kiri ekintu kimu kutereeza mwana era omwana bw'otamuyigiriza mpisa era ajja kutunuulira ennyambala ya Sheebah agitwale ng'ennyambala nga tewamuyigiriza omwana oba wamutendeka ewaka nga ffe abateekateze muwala wange wa P7 kyogamba Sheebah amuyita atya amumanyisa wa kabi naye tasobola kutwala nga Sheebah bw'ayambala ate amulaba buli lunaku natendeka omwana wange whereby talaba nnyambala alaba muyimbi byayimba alaba bintu bye byayimba ennyimba tutendeke baana tetubatendeka byakwamba era bw'olaba omwana ayambadde nga Sheebah ng'omanya omwana wo era ayagala kubanga Sheebah olinga akatiriza ensonga oba n'okuwakanya ensonga ya minisita ensonga ye nnafu nafumu okutuukiriza abantu essaawa eno tuli ku bintu birala nnyo amafuta galinnya gali ku siringi sikasanvu okunonayo omwana okudropinga oyo omwana ayiga empisa okudropinga oyo omwana akole buli kintu okuyigiriza omwana ebintu kati essaawa eno byalinnye ze ensonga ze tuliko ng'onyumya ku nsonga nga ne fiizi wa buseere totunatereza bya fiizi balansi sinamumalayo nga nze Kabako ng'okyayogereyo ensonga minisita wamma mukwano gwange maama wange nedda baatuga balemesa bantu that's art bambale gomesi minisita ayagala minisita ayagala omuyimbi nga Sheebah gwagamba omuyimbi nga Spice Dana omuyimbi nga Kapa ayambale gomesi atuuke wali ayimbe etya decent yetya etya kati ku mukolo gwange minisita yaliko ku mukolo gwange akuba minisita aba yaliko ku mukolo gwange aw'ensonga nga y'amaanyi nnyo minisita abantu boyogerako mu ggwanga we speak to the youths them ne tubawa na advice omulimu gwe twalikoze nze naawe ne minisita nze naawe twaligeze ne tubuulirira abaana oba Sheebah ne minisita balina okukolalira wamu ne bagenda ne babuulirira abaana ne babanga abaana bwe bava mu kusoma bakulayo ku mirimu kuba abaana bwe bava mu kusoma tebafuna na mirimu batuula waka naye abantu balimu abantu bakozesa ati bwongo minisita alina okutuulamu ne Sheebah minisita alina okutambulamu ne Sheebah kale no Sheebah nogoye gwagambako alina ne kampuni ya pads etereza sijja kubyogera kuba siri mukazi nenze ndaba kyonna Sheebah ali mukolerera baana abo nga bakyali wansi kuba Sheebah alaba omwana oyo atandika wa myaka 8 muwala wange wa myaka 12 wa P7 naye yatandika okumanya Sheebah nga wa myaka 8 that means ajja mumanyi ayambala bulungi nnyo kuba ate singa tayambala bubi singa ayambala bubi singa tebamugula singa tebagula nnyambala bagula kola eyo ennyambala mugive nako emitima ne wemunaategeera emitima gy'abantu ogifa eyo n'ennyambala era wamma abazadde muwerere baana kuba emitima mirala wanjisebo P7 omwana n'akeera ku makya n'ayambala nga Sheebah nga mwana wa Kabako omwana oyo n'akeera ku makya n'ayambala nga ngani nga Sheebah ku myaka era wanaatuukira okwambala kuba teri mwana bwoba omwana wo wamusomesa wamutegeeza bulungi okutegeera teri mwana akeera ku makya n'ayambala ku myaka 12 n'ayambala nga Wesonyiwe oba Sheebah era baatuusiza emyaka gya Wesonyiwe oba egya Sheebah muleme kubuzaabuza bantu omwana atuuka okwambala ennyambala bwoba omwana wamutereeza bulungi wamuyingiza mu kisaakaate wamuyigiriza buli kimu omwana alaba basengaabe omwana tasobola omwana wange tasobola kuba nze gwoyogerako natendeka omwana wange professional natendeka omwana wange in addition to every woman ng'alinga buli mukyala that means bw'anaatuuka mu myaka egyo nga gyayagala kuba era bano batuuka kyogamba Sheebah yayambalira ku 12 nedda omwana bw'anaatuuka nga naye oba ali ku university simanyi oba aliridda wa aizuru mashallah taala yanabasazewe ekkubo lye nze nkutendeka okuva mu buto nga nkugamba tunulira ekintu kino laba abasajja bano togendanga kubuna obusajja obwavu n'opalapala akasajja ne kakupaza topaalira mu nnyambala ate tetwogera na nnyambala twogera mutwe twogera abaana bayige beeranga anti gundi onoonye ssente yige okunoonya ssente temuli nnyambala kuba wonna omugamba ennyambala
bwanafuna sente omanyi bwagenda okwambala bwafuna sente omanyi bwagenda okwambala bwanakulo omanyi bwagenda okwambala watyanga ayagala anyumirwemu essaawa eyo omwana naye agenda ku promo party ayambadde nga Sheebah kuba Sheebah gwe bayise weba bayise omuyimbi ffe batuyita ku party abaana bambala nga ffe we bayita abaana Sheebah ku promo party era abaana bambala nga Sheebah we banaabayitira lutalo era bajja kwambala nga lutalo we banaabayitira aganaga era obasanga bambadde nga tempanvu ziti. So that's art. Minister wa branches wa chamu wama wano wa chamu nyonyo stop over mbi gwabyogera bakuwulira nawe nkubirawo wulira mwe bigambo byange minister ya branches wa chamu yo bypass nchamu eno weyanyize bazakayo tubalinyirira lwenda bazakayo tukuba lwenda. Minister mbadde nkusaba amanya gange bampita Senawulya Yusufu Kabako nyini ati kwatagana n'aba ati mufulumye ebigambo mubulirira abaana naye ensonga gyoyagala okutuusa esobola okutuuka ng'eyise mu ati esobola okutuuka obulungi ennyo y'ensonga gyoyagala eguke ey'okwambala obubi esobola eyo ensonga by the way si gwagirumyeko wekka naye bagitambuza bubi bagipointinga ku bantu abakyamu eyo ensonga yo oba yona nkubidde mutaase egwe musonyiwe eno ensonga gyoyisawo minister ensonga yesobola okuyitawo mashallah nga ffe abawage tulinnya ku stage ne twogera ebintu bingi tulinnya ku stage ne tulaba ebintu bingi minister gwe tebakubangako kacupa minister gwe tebaketokeranga mpakya ne bakuyirangako mwenge minister gwe tokera mpakya ne bagamba vaayo minister gwe tokera mpakya n'okuba luyimba lwa ddakiika 3 mbutwongera akalala minister gwe totekekangako concert abantu ne bajja bangi oba ne batajja minister osaana okukwatagana n'aba ati ne muyisaawo ensonga eyo kuba ensonga y'amaanyi mu ggwanga ebuulirira abaana ffe tuzaala abaana naye tetugiyisaawo tutyo tubaze ebbali kyekyateesaawo ekisaakaate kyekyateesaawo basengaffe ensonga ezimu tuzoogera kati nze ndi kojja waliwo ensonga ezimu nga soba zoogera mu kamera nga nina okuddako ebbali abaana bange bannyinaze nzibabuulirira ebbali baganda bange nga mu kamera tejja mugambe ntya nti yambala bubi mugambe ntya watya ng'ate mwambaza bubi nga yennyini tannatukula balina okutuula ne bayisaawo ensonga ne Sheebah minister mu mulimu gwakola ministry number omuntu woterawo ezo simanya pads abantu bagire toba ministry eba ministry number ya buyonjo yaki sanitary bichibi agule suit n'agitema nefuuka ya kinu sijigula gamba yagule suit kuba sinze ndi ayambala nze kabwe ndi bane mutambuleke yabagogolinga wamma abatula abatuuliriza ku BPM TV mujebaleko bampita generali Kabako majega kutaka asingo kwambala obulungi the most handsome man we tugende empiji gwe bajjayo na bawadumna mama abana ali ate dumna alhamdulillah rabbil alamin mwebaza nyonyo kubera mutanso kuyimba mwenna naye tetwamanya kiki kyatuukawo era by the way this week in a week ndirizingayo bakamba batya Kabako featuring Dumna nenda kutayo video empya ogenze n'ogamba nti gwakyasinze okwambala obulungi naye of recently minister Sarah yavuddeyo na complaininga ku nyambala ya mukwano gwo munywanywiwo anfanfe Sheebah okuba nti nayambala bubi naddala mu baana ati mukwano gwange minister tebamwogerako minister mbadde nkusaba mukwano gwange kuba namwe you a lady you a mother she's a mother she's a lady Sheebah too omanyo Sheebah ntekawo nezalawo mmanyi n'okwogera ekigambo amukwatako musalako minister sagala kusalako sagala nkusaleko yisawo buyisa nsonga zo minister naye byokusalako sagala nkusaleko ate sagala nkukube okukuba okumanyi okukuba bye bino ebigambo byowulira bye tukozesa ennaku zino mboyo nja mukuba sagala nkukube kuba sikumanyi nnyonnyonnyo manyi omuntu gw'okuba olina okuba nga omumanyi nnyonnyonnyo n'omugamba oyo minisita wamma olina okukwatagana ne Sheebah madam minisita wa Uganda olina okukwatagana ne Sheebah muyiseewo y'ensonga ngiwulidde y'ensonga nga ngiwulira ajogera naye si ensonga ye nga wulira ensonga ye naffe mubawagizi ate nafwetya kubanga yagamba nti nno abayimbi bambala bubi then minister anga tuvudde ku nnono kuba ffe tuli wano mu Buganda tumanye nnono
tumanyi obuwangwa tumanyi n'ekitiibwa ky'omukyala tumanyi n'omuyimbi bw'alina okweyisa worldwide omuyimbi wa Uganda talina njawulo na muyimbi mu America omuyimbi wa Uganda talina njawulo na muyimbi mu Jamaica omuyimbi wa Uganda talina njawulo nga na muyimbi mu Puerto Rico the likes, let me tell you something. Emyaka nga 25 emabega nga naffe tukyali baana bato nga twakazaalibwa nga tukula nga tujja nga tuyimba nga bagamba okuba ttatu kibi abayimbi njagala mbabuulire baganda bange omuyimbi alina okufaanana goyagala nfaanane nga Sematimba goyagala nfaanane ngani goyagala nfaanane ngani goyagala Sheebah nfaanane ngani ye Sheebah gwe mugamba mbu ye muyimbi wa mwasinga obwakabi mu Uganda ffenna gwe tuwaana mwagala ayambala atya mwagala ayambala atya oba kale Sheebah tuddeko ku bayimbi abalala oba bawininwaji mwagala omuyimbi wammwe gwe mupromotinga nga wininwaji nga mwagala abenga omuyimbi gwe bayita Spice mu Jamaica mwagala abatya muleme kukakanya levo z'abantu mwagala tube bakabi abayimbi be Uganda mwagala no ne Bulaya wali amasomero era bayimbi bayo bayimba baliri wine bayimbirayo ba 69 bayimbirayo ba Beyonce bayimbirayo. We are talking about the industry ya Uganda teyawukana na ya America industry ya Uganda teyawukana olingagamba nti bebakola babikopa Bulaya akanda bange tetulina kye tukopa muleko omuyimbi we Bulaya oba we Uganda oba we Kenya yazalibwa bwati ayambale bwatyo mwe mwandizayininga mwe mwakera ku machane mundizayininga ne mungamba Kabako yambale obunu mwe mwakera ku machane mungamba Kabako salo buviri teka mutinti mungi kati mba mwakera minister ne mundizayininga mbekyendi munjagala mukera ku machamu wandiko oluyimba Kabako ino mwana nina abana atula P7 naye mwana wange mve wakanga mutendese nga muyigiriza si nyambala nga muyigiriza okutegeera n'okumanya byanjawulo muyigirize omwana wo ayambale nga Sheebah wininwaji muyigirize omwana wange bwakula nga yasazewo kuba ne Sheebah yakeera ku macha nga gwe mulimo gwe muleme mwawule omulimu mwawule n'omuntu ani gwe mwogerako ayambala bw'atyo mugambani muyinza okuba mulina omuntu gwe mwogerako bw'atyo twogera ku bakyala anadala abayimbi abambala obubi mu masomero kati muve mu bakyala abambala muve ku bayimbi mwogere ku bakyala temwogera ku bayimbi kuba omuyimbi yambala bw'otyo wamma wininwaji yambala bw'otyo papa simanya kabakati wesale byoyagala vinka yambala byoyagala mwambale bye mwambala according kuba abantu bano betwogerako they sell music yalise wabwe waka oyagala yambala eti oyagala yambala ati oyagala jatya oyagala kikyayimba oyagala yambala ati okusinzira ayambala na minister olinga aisamu statement ya minister amaso wowe yaye oyagala yambala na minister kuba naye minister kuba naye atunda music we mu ministry bwatyo muve ku bantu mwesonyiwa abantu omumerika bwatyo bwayambala muki muyimbi omuyimbi omunayuganda mwagala yambala atya ate muwoza mbuno mwagala Uganda etutumuke ini ati mbutugende maaso you are trying to branch us temugenda kutubranchinga the truth is let the artist be like artist let the footballer dress like a footballer let promoters dress ani agambako ku muzeyi Balamu enyambala ye nga mwayambala muyombera buli nyambala ne saati ya Balamu yabaluma enyambala ya gundi ebaluma buli kintu mukisojja enyambala ya president wange Bobi Wine ebaluma buli kintu mukitawanya mwenno kale yoyo omukulu Kabako ensonga ye ajogedde bulungi nnyo era agikatiriza yagamba nti ennyambala y'abayimbi basitawe balina okwambala era balina okubeera kale